tuleese enteekateeka ey'okuleeta ba agents ng'oli awo ye muntu gw'otuma n'akolera mu linnya lyo naye nga mwefaze empenda waliwo bw'atasiika bw'ataliza temukwatagana. So kye tuba tubasaba nti buli omu gy'ali weeteeketeeke, tugenda kutambulira wamu, ojja kwesanga nti bwe banaakukwata n'ojja ate nange mu mikono gyange era ojja kudde nga tugambye nti ddayo osasule nga kuliko fayini. So omulundi guno yadde twagala tube nga tukolaganira wamu n'abo abatunda oba abakozesa, naye twagala ate bannannyini omulundi guno babe nga bebaba basinga okufunamu. Gwe mulanga gwange eri abantu bonna bonna abalaba olunaku olwaleero nti exercise eno egenda kutandika oba etandise, era enebadde nga okugulawo eye opener eri abantu bonna bonna abakozesa music. Naye twamula okufuna okuyigirizibwa by'omuyimbi ne UPRS ne tumudda nga ffe tugamba tukolaganye wamu. Era nebaza nnyo abakulembeze ba UPRS tugamba ogaba tusobola okukola otukkiririzaamu. Tumuda nsira ku kigambo kya muganda wange tezze okulwana na UPRS oba tetuzze okukola ntugijjawo, tuzetereza mulimu gwaffe wakati wa badistributa abaana bonna buli akozesa content w'omuyimbi mu kutunda oba oli wa kompyuta oba oli waki naye nga ekikulu otunda oluyimba lw'omuyimbi ofuna musenge kaseera omanye nti ekintu kyotunda yagenda mu audio nakola audio nagula oluyimba nakola video napromotinga bambi natuuka okulwala atayadde ebitaano ne bagamba nti UPRS efuna sente zaabwe era ebabba naye nga naye mukimanyi temugiwa yadde ebitaano. So twala kulongoosa nkola eyo ali eyo yenna ng'omanyi nti otunda ennyimba zonna obazaawa ekikulu otundira mu Uganda wano, twagala obe nga olina engeri gyowayo kasente ak'ebyomuyimbi akatali kangi katono nnyo mujja kamanya mu kaseera akatuufu nga muli mu misomo gyaffe okwogera okuyiga awo kijja kubeera kitya, musasula mutya, musasulira wa, ebisigadde enfuna y'omuyimbi na buli kimu mukirekere UPRS. Ffe tukole paati eyaffe tukirefuna bwaffe ngaffe ng'abakompyuta, ebisigadde byonna tuleke UPRS n'omuyimbi bakwasaganye ebyabwe. Oyogedde ku nsonga y'okutandika okukyajinga ssente eziva ku online eri abayimbi. Omuyimbi atandika YouTube channel ye ne subscribe omu nekula mpaka ku 1000 ne wachi hours wachi time 14 nga temumuyambyeko. Lwaki bw'atandika okufuna akasente ate lwe mujja ne musolooza? Mbadde nsaba ekibuuzo ekyo nkiddemu kuba ye department eyo kyeva twabadde tusabye tukoleyo ne English Bite. Olulimi Oluganda luno tuli Baganda naye si lwangu. Kyetwagambye nti bagenda kukyajinga abalina YouTube channels. Fena tumanyi nti emabegako tulina omuntu endagaano eyali yayimbirwa n'omunnaffe omuna Kenya okudistributinga music wa members ba UPRS online YouTube channels n'emikutu emirala egya online. Omuntu oyo n'abanga yali tatuukiriza bulungi bintu bye byali mu ndagaano ne tubanga tufiirwa ssente zaffe ez'abayimbi. So UPRS kyegezaako okukola kuggyayo omuntu oyo music waffe bwe yali yatwala tutandike omwehanda olingira wano omuyimbi afunemu si nti bagenda kukyajinga omuyimbi okuba ne YouTube channel. Simanyi oba kibadde clear. Let me do the English bite of it. We are trying to fight to get out of a contract we entered with Africa Entertainment Kenya, who was the sole distributor of our online music for our members in Uganda. Africa has for all years failed to honor this side of the agreement. So in 2022, we are trying to find a way of getting the music back and handle it from our side so that an artist can earn from their online revenue.